Waliwo lebalireka engumba zange mbibaawo, ffenna tuli mu lugendo, nze ate nakuwaaki maama nze asigalawo, ffenna tuli mu lugendo, nkaabira olunaku lwebalireka engumba zange mbibaawo, ffenna tuli mu lugendo, nze ate nakuwaaki maama nze asigalawo, ffenna tuli mu lugendo, manyi bw'omanya nti tulikyalimu bwe buti ng'omuka sirina. Nga buli andabako yawandula emabbali nga bafuukidde ekinyanyalwa. Obwana bwange buwolome nga nsirize mbulidde masuka. Nga bwe bukwatako bulaba bampulira naye nga mpaawo. Amaziga maaso abamu ne gabayitamu nga ndi awo. Fuse mugenzi era mu luteesi mu nnyumba ey'olubeerera bantwale paka Magombe. Amangu ddala nga amawulire g'okufa kwa Asia gakasaasaana, bangi bagenze mu maaso okuba nga ate beeyambisa emikutu gyabwe egya Facebook n'egya TikTok okuba nga babika omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu. Naye nga ono akyali mulamu era ng'obulamu bwe bukyetaagira ddala essaala zammwe wabula nga tannassaako muka gwa nkomerero era nga kimukola mwabagenda mu maaso okuba nga ate mubika abakyali abafu nga temulina na bukakafu si kirungi n'akamu n'akatono ddala. Abasebo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala ekyamwanyi naffe Asia. Kitalo tusaba Mukama Katonda amulamuze ekisa n'ab'omunju ye bonna abakakkanye era abagumye. Naye okubika Asia bambi twamaze kukakasa ne tukakasa nti Asia afudde era nga n'obujulizi tukola ki n'obujulizi tubuyina. Kati mu kiseera kino waliwo abantu abali mu kubika Evelyn Lagu. Njagala kutwala mu kisa guno okubategeeza nti Evelyn Lagu mulamu bwali newankubadde mulwadde era ffenna tukimanyi nti ebbanga lino lyonna abadde mulwadde ne Evelyn Lagu tannafa. So bwe walaba vidiyo nga zino nga zitambula bamumubika kimumalamu amaanyi bambi. Omuntu yandibadde agezaako okuddamu okulwana akomyewo obulamu bwe kimumalamu amaanyi tubanga abantu abamwagala okukola ki okubeera ng'afa. So kitalo nnyo ekya Asia ne Evelyn Lagu akyali mulamu. Nsaba osharinga vidiyo eno etuuke ku bantu bonna kuba kati vidiyo ziri mu kutambula ku social media kwonna nti Lagu yafudde naye mulamu waali. Mwebale nnyo. Wabula ate y'omukyala amanyiddwa nga Fifi si musanyufu n'eddakiika n'emu eri bannamawulire naddala bano ababeera ne cameras yes ne baba nga ate batuukirira omuntu oyo gwe kikwatako era ng'ono agenze maaso okuba nga ate abalabula n'abategeeza nti ddiya bannamawulire lumu omukungubazi aliyo ky'omuntu oluye mbabuulidde bw'atyo bw'ategeezezza wabula nga takomyawo nga yeeyambisa omukutu gwe ogwa Facebook agenze maaso okuba nga ate akola kyewandiise oba eddaame mu bufunze alaamye kinyiza okuba nga ate nkugamba era nga ategeezezza abafamire ye nti bannange to my family temukkirizanga kamera wadde selfie during my trying and last moments kuba omuzimu gwange guli bakuba empi ne mukijjamu enjawulo. Bakwano, my privacy must be a priority regardless bwati wabategeezezza nti ne bw'abanga afudde ne bw'abanga akyali mulamu naye nga ali mu mbeera etali nnungi nga mulwadde tayagala kamera tayagala selfie tayagala kintu kyonna era n'abategeeza nti bw'afa nga mukoze ekintu ekifaanako bwe kityo omuzimu gwe guligenda mu maaso okuba nga ate gubatabukira muli kijjamu enjawulo naye ng'ate kino kiddiridde oluvannyuma lwa videos empitirivu ddala agenze maaso kubanga ate zifulumira ku mukyala omugenzi essaawa eno amanyiddwa nga Asia mu ddwaliro gye yabadde ng'agezako okulwana n'obulamu bwe ebifaananyi eby'enjawulo bigenze maaso kubanga ate bitambulira ku mitimbagano byebimuviddeko kubanga ate ayogera ekyo kyayogedde okwekuusa ku nsonga ya Fifi y'omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja naye bw'atyo talutumidde mwana avuddeyo ku nsonga eno era ng'ono ye okufa kwa Asia akunenyereza bannamawulire ababadde awo ababadde bagenda maaso kubanga ate bakwata videos ez'enjawulo bamuyisa mu interviews ez'enjawulo ate ng'embeera gye yabaddemu teyabadde nnungi. Bulagajjavu bwammwe bwe bwassa Asia toyinza kuŋŋamba omuntu ali mu critical condition omuntu eyakava okulongoosebwa akyaliko bawoololo n'abanoonya content bonna bayakulongoosebwa abalwadde ffenna tubaddeko nabo mu malwaliro yeetaaga concentration omubiri guwummule
omwana buli kaseera alaba mupya abamubuuzabuuza ebibuuzo bwe bamukolako interview ojja kuwona muntu kiddala ddala abeera mu mbeera bw'ekyo ne bamukkirizaako omuntu omulala okumusemberera nga si basawo na mujjanjabi muntu kyabeera mu intensive care unit ne bamukkirizaako babbuloga ne bamukkirizaako bawooloolo buli muntu gwalaba maaso ge atandika sitole endala omubiri gwalemereddwa concentrate nga buli kaseera yeesika buli kaseera abuuza ono omuntu alina n'oxygen naye akyayogera kubanga bamwogeza webali awo bannange omulwadde afuna dikkadde akaconcentrating abeerekawo nga talaba kintu kirala asirikeko omubiri guwummule guyiringe mwasaasiya bino bigambo temujja kubitegeera naye naawe njagala ombuulire ddala muntu ki gwe basobola okulongoosa ekyenda naye ate muwaadi mwali ng'alina okuwummula mwate mwayeekakira ayogere n'abantu abalala baalaba abazze gundi ajja noonajja bannange ogenda kuwona ddala lwaki mujooga famire ennaku bantu mmwe lwaki munoonyeza kontenti ku baana b'abendi omwana ono butaconcentratinga mubiri kuwummula teri muntu gwe baali balongooseza nakkirizibwa kuddamu kwogera bw'atyo bulagajjavu maamaasi yawabadde luddawa bano bonna nga bayingira muwaadi omwana ali awo yekyusa bw'alaba ono bw'ayogera n'ono bw'abuuza ono ajja ddi omuntu yenna ng'ali mu mbeera eyo bamukkiriza kuwummula talina kulaba muntu mulala yenna paka ng'avudde mu mbeera eyo naye n'owakasimu n'ajja mwebale kukwata bu vidiyo munaatera okubujjayo bonna bwe mwakutte mwebale naye mmwe abaaviiriddeko omwana ono okufa kubanga operation yabadde successful naye obutaconcentrating anadda mu biwundu ali mu ddwaliro yeesika kulaba ono yeesika kwogera n'ono anti munoonya content bwe mutuweereza ebividiyo muli babi nnyo bantu mmwe asi yawummula mirembe naye obulagajjavu n'abanoonya content buli omu n'akisesinga waadi omwana mwali omukazi mwali buli omu n'ajja omulwadde mwali buli gwalaba ayogera buli gwalaba ajjukira memories ezo n'atandika okusika omukka ng'ate olubuto baakalulongoosa omulwadde awummulako ddi ne mumanya nti ono mulwadde yeetaaga kuwummula yeetaaga mu mubiri kukkakkana gusobole okuwona ono bamulongooseza 9 tumanya ddi nti tetumutunuzaamu kamera tumanya ddi nti ono omuntu mulwadde tukoma wano tumanya ddi nti ebintu eby'omulwadde biba byakyama mbuuza mmwe babbuloga n'abanoonya kontenti mwassa omwana bamulongooseza bulungi naye obutamukkiriza kuwummula n'olaba omuntu ali mu mbeera mbi bamulongooseza 9 era n'omuteekamu kamera ku bwongo bwe yamanyira nti bwe mumuteekamu kamera alina okwogera akakamukako mwabasaasiya mwabazunga n'amakamera mu malwaliro ne mutaleka mulwadde concentratinga omuwala baamaze bulungi okumulongoosa 9 mu kifo kye yandi concentratinze mwatutteyo vulugu wammwe n'obukamera obulagajjavu obuli ku ddwaliro ly'emulago teri muntu abeera mu intensive care unit ng'abantu bonna bayingira buyingizi bwe batyo omulwadde ali mu tayimu yakwagala concentratinga ne mubeera wali mulinga enseenene nga bwe twali tubadde ddi ku balwadde bammwe mwe mwali mulabye mulwadde ki gwe bakkirizaako abantu namungi bw'atyo omuntu baakamulongoosa 9 yeetaaga concentratinga buli lwa stretching omubiri addamu okukosa obulwadde ne mubeeraawo omwana n'afiira ku live mulina ne videos ng'afa oli mu intensive care unit omwana ekyamusse kulemererwa concentratinga mulwadde naye olw'okuba abalabawo bwe mumubuuza agabuuzo mwagala interview muli bantu babi nnyo eddwaliro ly'emulago lyakoze bubi teriiyo intensive care unit teriiyo muntu gwe baba bakalongoosa ne mumukkirizaako bawalaala buli omu ali awo olw'okuba mwagala attention ogenda kutereera buli ssaawa alaba muntu mupya ne kimuleetera obwongo bwe obutaconcentratinga okitegeera buli gwalaba ayagala ayogere naye bweyeeyogeza abalwadde bwe babeera mu ssabo erityo muwaadi abeerayo na maama we oba namujjanjabi yekka naye bwe mwayiseewo okugendayo ne kamera alaba mumutunuzzaamu kamera yamanyira nti kamera bazoogereramu mwana n'alemererwa n'okuconcentratinga n'addamu n'akosa 9 mujja kuvunaanyizibwa katonda agenda kubabonereza gwe buli eyagenze mu ddwaliro ng'omwana oyo ali mu critical condition n'obeera mu kasenge bw'otyo n'ekisimu kyo ogenda kuwona abalwadde mu mbeera bwetyo baba beetaaga concentration operation yagenze bulungi naye n'afiira ku katanda olw'ekwesika olw'okulemererwa concentratinga pulogulemu yammwe ababadde arawundi mwabadde mwagala bantu mmwe mukomye okujooga famire ennaku toyinza kuddira mwana wa munno
ali mu mbeera eyo, ali mu political condition, ali mu mbeera nga yakava na kulongoosebwa n'otamukkiriza concentrating. Ddala weebuuze mmwe mwenna ababadde ne ku live namukuba ebifaananyi ne mulikodinga n'ebividiyo, toyinza kuddira mwana mwa munne ali mu mbeera alinaku oxygen ne weetwalayo omulwadde aconcentratinga ddi. Eddwaliro ly'emulago obulagajjavu, omuntu n'abeera mu mbeera bw'eti naye ng'akyakkirizibwa okulaba buli omu, ng'akyakkirizibwa buli omu okumutuukako. Bannange ffenna twali tubaddeko mu malwaliro, naawe amujjanjaba omulwadde ne bakugaana n'okumulaba ng'abasawo beetaaga aconcentrating. Bw'anaakulaba ebirowoozo bye bijja kudduka ayagale n'okwekaka okwogera ng'aliko oxygen. Neebuuza bano bonna be mwalabye nga balikodinga Asiya nga baagala okwogera naye nenga omulwadde aliko oxygen. Weebuuze omuntu we bagenda omulongoosa ekyenda alina ennaku z'amala nga talya mmere, ekitegeeza taba na maanyi mu mubiri. Naye mu mbeera eyo olw'okuba alaba abantu abapya buli omu alina memole naye ayagala okwogera, yeesika. Operation esobola okubeera successful. Naye omuntu bw'atawummula nga bamaze omulongoosa ekyenda, engeri omubiri gye guba nga temuli mmere, temuli maanyi, ne mutamukkiriza concentrating. Obuvidiyo ne buwanga obuvidiyo, ono buloga najja, ono gundi najja. Mulwadde kyabeera bw'atyo mu mbeera bw'etyo nga bakyamukkirizaako buli muntu. Babuloga mwabaagula obusimu, abanoonya content, mwesonyiwe, mulekeraawo okujooga famire ennaku. Omwana oyo yandibadde awona. Naye obuzibu bw'obutamukkiriza concentrating, buno obuvidiyo twabugjeewa. Omulwadde abaako ddi ne privacy. Abaako ddi ne privacy. Gwe tuyinza olikodinga maama wo ng'ali mu mbeera bw'etyo ng'ayogerera ku oxygen. Muli awo bwe mwetumye mu ddwaliro, obusenge bw'abalwadde nga bali mu mbeera mbi bukugirwa ddi abantu abalala okubuyingiramu. Omulwadde awummuza omubiri, osanga singa teyalabye mmwe teyandyekase na kwogera, yandibadde alaba omuntu omu kyamugamba kyekyo, naye buli kaseera alaba mupya. Mwakoze bubi bantu mmwe, mwabagwa ku buli kintu kyonna ne mwefuula nga abakitegeera ennyo. Omulwadde abaayo n'akaseera nga mulwadde, bino temujja kubitegeera. Naye mwenna mwalemereddwa okuleka Asiya concentrating, omubiri guhiiringe, omubiri omunafu, weekako okwogera nammwe, bwe mumugamba bino, bwe mutaddewo obukamera bwammwe, ne lwaki mujooga famire ennaku bantu. Bannayuganda bangi bongedde okuba nga ate batuusa okusaasira kwabwe eri famire ey'omugenzi era ng'omukyala amanyiddwa nga Precious Remy naye munange bw'atyo avuddeyo okuba nga ate ayisaawo obubaka bwe ng'ali wamu ne mukama we amanyiddwa nga Ahmed Lubowa owa Romantic Entertainment ne bagenda maaso okuba nga ate munange batuusa okusaasira kwabwe eri famire ey'omugenzi. Omukyala Brisha Cash naye akoze ekintu kye kimu, bangi bambi bavuddeyo ku nsonga eno ey'okuba nga ate bongera okugumya famire y'omugenzi n'okuba nga ate basabira omugenzi awummule emirembe. Banange ndi wano leero ne director wange mukama wange Ahmed Lubowa nga tutuusa okusaasira kwaffe eri Asiya ne family ye nga ffe aba Romantic kitukutteko era nga tusaba Mukama Katonda amulamuze kisa. So ne director nga agenda kubabuuzaako ate naye ndowooza amusaasire kyenyinza okugamba. Mbalamusiza nnyo mwenna, kitalo nnyo ekya munnaffe Asiya okutufaako, naye tusaba Omukama amusaasire n'abafamire y'abagobye nti ffenna lyekubo. Kale ffe abasiraamu tugamba nti banamwa nze ndi wano sibitegeera, sikikkiriza wallahi. Nenkedde n'embikola esimu yange ku page ya Izepi nga bagamba Asiya afudde. Mazima ndi mu kkooti ya kozi. Simanyi ninga bambi Mukama Katonda ono obulamu bannange, obulamu kintu simanyi bannange, obulamu sibutegeera kuba Asiya afudde bambi, Asiya afudde. Nenga katusabe Mukama amulamuze kisa, byonna byonna ebyasoba ku Asiya waffe omwagalwa w'abangi, Mukama amulamuze kisa kuba sisuubira mbu Asiya alina omusango, sisuubira. Mukama amulamuze kisa, yonna gy'alaze tusaba atuukire mu mikono emituufu, bambi
tubadde wano eno nga bamu content olusatu weddeko biki ansi oba oliawo nga tuleteddeyo akapya netukatuulamu kama sabagumya abantu ba Asia bonna kuba kyemanyi Asia mukama abadde yamubawanga kirabo Asia mukama abadde yamutuwanga kirabo aba tiktokers bangi tumufunyia mutukozeseza amaloboozi ge atujjeko stress akoze kine nga tusaba mukama buli omuwali agume kuba kyemanyi alumya abantu bangi Asia alumya abantu bangi buli omuwali agume era ayongera okumusabira mukama amwaniriza tugere mu mikono gy'abamalayika emirungi emituufu Asia waffe nenga SB4 mambe tukwebaza buli kimu mukulu SB4 thank you so much okutse ku bantu bangi abamu tubeerayo nga tulabalire tuvayo kubyogera kunenga mukama wona woli SB4 mukama akuwe obulamu obweyagaza akuwa obulamu obweyagaza SB4 mukama akugabirire ne timu yona gyokola nayo mama Fina Asia agenze naye Asia otadde essanyu ku bulamu bwa Asia ku family ye mama Fina yona gyoli mukama akuwe nenga Asia wafa umulemirembe Asia we love you era tujasigala tukwagala kyali waffe simanyi bambi naye nga wala isichikiriza nange